tubale tunoonya ani ayimirira mu kituli ky'abantu abakoowu, abantu abeetamiddwa, abantu abawanise emikono nafuna percentage ye nga weeyina okubeera. Naffe tuswala ng'aba NRM okutwalira pulezidenti bu percentage bw'obululu obutategeerekeka. Kati mbasaba tuveemu ekigambo ekyokukola ki ekyokwekubagiza. Webale nnyo oli akwise kwenyooma, abalala oba omumanya enfuuzi ne mwennyamira. Temusobola kwennyamira nga kitammwe yali entebe alamula. Si kyekyo mikwano? Kati tusembeyo tukubeeza okwebaza Pulezidenti Museveni olwa kino kye yatuwa. Kateguliwo yangwa webaza. Ndowooza emyaka gituuse naffe tuddemu tubambe ekibuga kino. Oba abakitegedde mwali kikubidde mu ngalo. Kubanga ekituufu bakitaffe tulaba emyaka gigenda gibakola ki? Ti emyaka ginsubidde akaleka tugezanga n'oswaza enju eno. Amiina? Kakati bwe budde. Kijja tuswaza nnyo ffe abaana obutakola bazadde baffe kye baakola ki? Era omuzadde azaala omwana nga tasobodde omwana kusikira bibyo bakutwala bibye mu maaso, ndowooza aba azadde kimongwa, si kyekyo mikwano gyange? Etere chairman akimanyi ekyokukola tufune olunaku olulungi, tulye nabo ekyemisana, twogere ebyaffe. Awe tujja okubabatiza nti mu linnya lya Museveni erya NRM tugira tubeerawo tulikka kuli omwana ng'ekiseera kituuse. Amiina. Kyemuva mulaba street yange mbadde njikutte emyaka gino gyonna, teri kuleeta kavuyo ku street, mbalaba. Ensegula mirambo nga temuli gwani? Owuwo ali mu Amerika gwabagamba mulumbe mumugambe nga sooka wuwo. Asookayo owuwo yabalumba street. Yawo tulumbe. So kati bane tuzuukuke mikwano gyange. Obudde bwakola ki? Kakati kye bayita kwebeerera mu kwesookiwalinga future yoti nze Kabuye Kyofa nebaddewo ntya. Program gye muwulira mu socio-economic transformation etandika na makaago. Mugende mukolo ogwammwe nange ngende nkolo ogwange. Mmwe mwagala ekintu eki? Jjajja mukyala, jjajja mwami, si kyekyo? Kati nze kangende njige jjajja mwami yonna gy'ali, mugamba abantu ab'ebusiro bakwagalamu. Kati ng'engeri yokka ey'okukiza mu maaso kwe kulaba nti mbayitamu ne kubenyawo abakulembeze bano abakyaliwo, tulabe nti tubazzaamu amaanyi awamu n'okweteekerateekera okuwandiika kuno okugenda okukola ki? Okujja okwa registration yaffe oba yellow book ku byalo. Kakati bwe batuuka ku mbeera eno nga tonabagamba ng'ate ekyo ekitundu ky'okoleramu, kuba mujjukire minisitule yange yetwala ekitundu kino kyonna, awo mba sikola nga naddala bakkiririza mu nteekateeka yaffe oba mu kibiina kyaffe ekya Pulezidenti Museveni, nga bwe mwajjukira nti Pulezidenti waffe ya launchinga enteekateeka yaffe ey'okudda mu oba okwezza obujja ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde, era ng'enteekateeka eno egenda tutandika Lwakusatu nga 13 eggwe ku Sande nga 17. Mbasaba mugende mu kye tuyita yellow book. Yellow book eyo erimu ebizibu bibiri oba ebirungi bibiri, nti bw'otobeera emmemba wa yellow book tojja kusobola kwesimbawo obukulembeze bwonna mu kifo kyaffe ekyaki ekyo NRM oba mu kibiina kyaffe. Ekyokubiri, bw'otobeere mu yellow book oyo era tojja kusobola kubeera nti bwe tunaatuuka mu mirimu gyaffe oba mu kamyufu kaffe aka NRM ojja kujja olonde, era gwanaasatukirayo ng'ojja anti mwamwewulidde emyaka 7 mu kkomera. Kuba tetwagala muntu kujja tuyoneneza abantu abo be babadde batwononera obukulembeze, bajja ne bayiika, bwe bamala okuyiika ne batabangula ki? Enteekateeka zaffe. Kati ogenda munnange okujja nti mukole emirimu ng'abantu bamaze okuyuza ekibiina kyaffe, so ffe tetusobola kugenda mu maaso naki na nkola eyo. So ku luno twasazeewo nti ekimala kikola ki? Kimala buli muntu akuze abaana be. Bano nze tusuubira tulina abantu wakati wa milioni 10 ne 11 oba 8 ne 11, era ndowooza senga ku luno tubeera careful nnyo mu yellow book yaffe. Buno okulonda kujja kuba kuyisa mazzi mu kisero.
era ndowooza pulezidenti ajja kuba asobola okuwangula n'ebitundu 80 ku 100 kuba tuli bangi naye olw'okuba abantu baffe tubadde n'ensowole mu Luganda tuziyita nsowole mu kibiina kyaffe tumale gagenda muyoyerero mugenda okujuuka eri kazi nga mubadde na balabe